Abantu balaze President Museveni omukwano ng'agenze okunoonya akalulu empigi ayambalidde ab'NRM abatabuulira abantu ebirungi gavumenti ye byekoze. N'olwekyo nze siraba bwe mpulira mbu waliwo opposition, tewaliwo opposition wano. Waliwo NRM kufuuka kasiru. Abawagizi ba POA balidde Matereke n'abaminisita Peace Mutuuza abadde bakubye olukungaana mu kkubo. Okubadde kulozaako buloza naye mbujjuvu tutandise n'amawulire ag'ennaku ag'ekikanga bwe kibuutikidde abatuuze b'e Kalangala oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okufa kw'Omugagga Mulowooza James wa kampuni ya Mulowooza and Brothers e Nalukolongo ne Sehab Beach e Kalangala ono afudde ekirwadde kya COVID-19. Amawulire g'okufa kw'Omugagga Mulowooza James gatandise okusaasaana ku mikutu egy'enjawulo era nga wetuukidde mu maka ge agasangibwa e Kalangala tusanze bali mu kiyongobero. Liyoni Lumaga omu ku bafamire y'omugenzi Mulowooza akasiza okufa kwe ng'enteekateeka n'okunoonya ekifo ekituufu awakumuziika agambye nti zigenda mu maaso. Enteekateeka bwe zinaaba ziwedde tujja kuzanjula buli muntu azimanye wajja agenda oziikwa ddiirwa anaaziikwa na ssaawa mmeka byonna bigenda kujja naye nga kitalo nnyo kitalo ddala. Abali eri be balina okutuwa ekyokukola. Kigambwa nti Mulowooza abadde musaale nnyo mu kukubiriza abantu okuwala ekirwadde kya COVID-19 era nga abatuuze b'e Kalangala beewunyiza nnyo okuba nti ate kyekimututte. Kubanga mu engeri gy'abadde atukubirizaamu tubadde tulowooza nti ayinza obbuvoonoka. Bongeddeko nti abadde atumbula nnyo ebyobulamuzi mu Kalangala ng'okufa kwe kugenda kubakosa nnyo. Abadde ow'omugaso ennyo mu mbeera yonna naddala muno mu Kalangala. Kitalo nnyo katusaba Omukama Katonda bambi amusaasire ebyo byonna ebyamusobako. Mulowooza yabadde nannyini kampuni ya Mulowooza and Brothers Engineering and Construction Limited esangibwa e Nalukolongo nga yaweebwako omukisa gw'okuddukanya emmeri ya MV Kalangala esaabaza abantu okuva Entebbe okudda e Kalangala era nga yenannyini kifo ekisanyukirwamu ekya Sese Habitat Resort Beach Sehabu e Kalangala. Abantu abakolera okumpi ne kampuni ya Mulowooza and Brothers e Nalukolongo nabo amawulire g'okufa kwe nga bakubye enkikwe. Kibi era tulumiddwa nnyo. Badde muntu mulamu ngana bwakusanga ayimirira n'abuuza kyabaye kiki nti amuze tetulina mirimu yingire munda. Yatwetera ne security tukuuma kati. Mulowooza afudde ekirwadde kya COVID-19 mu ddwaliro Mulago ng'afiiridde ku myaka 62. Kajibitwa Hika Kironde ne Yudaya Namyalo ebyokusakidde gule ino ku Ukedde TV. Kitalo nnyo ddala ate yo Uganda esaba okuludda ekika ky'ennyonyi ekipya ekituuza abasaabaze 258 nga kino kyakuyamba ku bantu abatambula engendo empanvu. Ennyonyi eno egivugiddwa okuva e Bufalansa okutuusibwa Entebbe. Ekika ky'ennyonyi ekisaba okuluddwa kiyitibwa Airbus A330 kasaze 8 ng'emikolo gy'okukisaba okulwa gibadde ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe nga gyetebyeko President Museveni ne minisita ebyenjigiriza n'emizannyo gy'entikata Museveni era mukyala we. Ennyonyi neetonye ku kisaawe ku ssaawa 4 n'ekitundu ez'okumakya ng'evugiddwa obutereevu okuva mu kibuga Toulouse Bufalansa ng'esoose kusimbwa ku kisaawe ky'ennyonyi ekikulu ekya Entebbe International Airport okutikkula abasaabaze abagibaddeko okubala ne minisita eby'entambula n'enguudo Gen. Edward Katumba Wamala. Last but not least, President Museveni nga tannaggulawo nnyonyi basoose kugiyira mazzi akabonero akajyaniriza. President Museveni yeebazizza abaliko kye bakoze okuzaawo kampuni ya Uganda Airlines era nga alabudde abakozi ba kampuni eno obutanyigira mu bikolwa eby'obuli bw'enguzi. I congratulate Ugandans for having their own airline and the staff, and I ask you to fight corruption. Don't allow corruption in the new airline.
don't want to hear a smell of corruption. Ategeeza nti ennyonyi eno egenda kuyamba ku basuubuzi abatambula engendo empanvu okuwanika bendera ya Uganda. New airline will not only help us with the convenience for our own travelers, the diaspora. You know, I've got a lot of diaspora. They were really inconvenienced. Then we have our own travelers. Then we have the tourists. We don't have to stop here, stop there, they will come direct. Asabye Bannayuganda okweza ennyonyi eno. Jeno Katumba Amala yeebazizza Pulezidenti Museveni okuzzaawo entambula eno n'ategeeza nti eno y'ennyonyi ennene esoose mu ggwanga lyattu nga yakugenda mu mawanga okuli China, Buyindi n'ebibuga okuli London ne Dubai. The NRM government has heavily invested in infrastructure. Thank you, sir, for this, because this is your vision and this is your direction. And this is to spur growth of the aviation industry in Uganda, and that is seen by what is being delivered today. Akulira emirimu Uganda Airlines Conwell Muleya ategeeza tisiba kulega basaabaze bisale. Well, the passengers can expect the same as we promised in our business plan, which is the best service in terms of the products that we offer. Ennyonyi yakutandika okukola mu mwezi gwa January omwaka ogujja era nga n'endala esuubira okutuuka mu ggwanga nga mu kiseera kino Uganda erina ennyonyi 5 ng'emu ya Airbus ng'endala za Bombardier. So we paid for the other ones, the CGR or something. We also paid for this one. This one. There's another one coming. Rebecca Chobutunji ne Simon Ssemazzi bakusakidde eggulire lino ku Ukedde TV. Mwebale bannaffe, President Museveni bw'avudde anoonyeza akalulu mu bitundu eby'empigi ate minevunike eri okuzimba oluguudo lwa Ntebe Busega Highway enayambalidde aba NRM abagayaavu. Nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni tannatuuka mpinja bamunoonyeza akalulu mu kitundu ekyo nga bakulembeddwa mu Haji Khalifa Lwanga basoose kuyisa bivulu n'okunga abawagizi b'NRM okwaniriza Pulezidenti Musanyu. Bakubye engoma n'okusaawa emmotoka ezikunga abantu nga Lwanga akakasizza nga Pulezidenti Museveni bwe yamaze dda okuwangula akalulu mu Buganda. Eno gy'olina ttiimu Thara ekola okuwenja nju ku nju muntu ku muntu eyitibwa ttiimu Kabiriiti. Libadde teri busa Pulezidenti Wawula n'atuuka nga atandikidde mu kutima vuunika ery'okuzimba oluguudo lwa Busega Mpigi Highway olugenda okuva ku Garden City mu Kampala. Akulira ekitongole kya Honorable Kajina ategeeza nti oluguudo luno lwakuyambako okukendeeza akalipagano k'ebidduka nga lwakwementa obumbi 505. Luyina lanes 4 ate lugenda kubeera lwa ssente ng'olwa Entebbe bwe tugenda okutandika okukolektinga ssente. Luno oluguudo lwe tukola kitundu ku nguudo ennene ze tugenda okukola mu Kampala nga ziva mu Kampala zifuluma e Kampala. Pulezidenti oluvannyuma lw'evvuunika yagenze butereevu okusaba kya poliisi y'Empigi gyayogeredde n'abakulembeze b'NRM mu bitundu okuli Empigi Gomba ne Butambala ng'omulabizi wa Central Buganda Michael Bowa asabidde Pulezidenti Bwabula akalulu n'alagula nti bwakuwangulira waggulu. Mukama 2-21 omutwongerera akalulu akawangule. Abakulembeze mu Buganda balopedde Pulezidenti abolodde olwawula gavumenti ye abakolako effujo ne batuuka n'okwanula engoye z'abannakibiina ku waya ne bazisalasala. Ng'abantu b'e Buwama abasinga obungi batya n'okwambala t-shirt eya yero lwa nsonga bajja bakolako obulabe. Kwegamba embeera eyo ey'okutiisibwatiisibwa abamu neweeza ngoye zo noziteeka ku waya ng'oli wa NRM ogenda okujja nga bazitutte bakiri bazisazeesaze. Bakutiisatiisa funa bwino bw'ofuna bwino otegeeza RDC na bwino oba kukubidde essimu oba na bwino n'obujulizi ogenda kulaba tagenda kuddamu kukikola. Pulezidenti abatulidde nti aboludde olwawula gavumenti si bamaanyi wabula aba NRM bennyini be beefudde bakasiru ne balimu okubuulira abantu gavumenti ya NRM byekoze. NRM temwogera temutuukirira abantu nabali abaana abo temubatuukirira bulungi
yensonga bali eyo bagezako okubakozesa naye bagezi kubanga ababadde bagala kubakozesa bajeemye ne bavaayo ne badde eno nze nkolagana nabo. Pulezidenti abuulidde ensonga lwaki mu ssemateeka wa 1995 bakendeeza obuyinza bwa bannannyini ttaka bwe yassaawo obusuulu obwesalira obulina okusolozebwa ku b'ebibanja. Abamu baali bagala kukomyawo ebyedda mbu nannyini ttaka yaba agereka obusuulu obutaliko ekikomo. Netugaana nedda tetugenda kukkiriza obusuulu bulina okubako ekikomo. Ebyobulamu tuyina maternity mu buli gombolola ey'omulembe. Nina amagombolola 4 naye gonna gali maternity ez'omulembe. Olunaku olw'enkya Pulezidenti Museveni wakusinkana abavubuka mu Greater Mpigi mu maka g'ekisozi n'oluvannyuma agenda kuyiga ab'e Masaka. Robina Nantale yakusakidde eggulu lino ku Olw'obudde TV. Ate ye Robert Kyagulanyi Ssentamu akomekereza okunoonya akalulu mu bitundu by'obuvanjuba bw'eggwanga. Abadde Kamwenge, Kikuube ne Kakumiro wabula nga mu bitundu ebimu poliisi emuganye okutuukayo. Olwaleero akwatidde ekibiina kya Nuupu Bendera okuvuganya kuba Pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu lwakomekereza okunoonya akalulu mu bitundu by'obugwanjuba. Yatandikidde mu disitulikiti y'e Kamwenge ng'eno gye yasuze ekiro ekikeeseza leero ng'ali wamu ne bannakibiina nga Laale bagikubye ku kisaawe ky'essaza. Abasiimye olw'okumwaniriza musanyu wakati mu lukubo olubadde lufuuyirira wadde nga n'abamu poliisi balemesezza okutuuka ababadde Laale. Ekyo kikulaga ki? Ekyo kikulaga nti amaanyi gali mu mmwe. Abasuubiza nti bamulonda kuba Pulezidenti agenda kubakolera ku nsonga y'amasannyalaze, ekirombe kyabwe ekya limestone n'okubafunira akatale ka kasooli n'okubazimbira amalwaliro. Amalwaliro gano galimu eddagala. Abasomesa bano babasasula ku time. Ne mutunda ente, ne mutunda kasooli, ne mutunda ettaka, ne muwerera abaana bafuna emirimu. Oluvudde Kamwenge agenze Kikuube kyokka ng'eno asanze poliisi esudde emisanvu mu luguudo n'ebagaana okuyita mu luguudo mwasanjala n'ebayisa mu nguudo z'ettaka okutuuka Kikuube nga kimutwalidde essaawa nga 5 okutuukayo. Alabye obudde bugenze ate ng'alina okubasaba akalulu asaze okusigala mu mmotoka olwo n'agenda ng'awuubira ku balonzi nga bw'abasaba akalulu nga mu disitulikiti y'Ekikuube erakubyeyo Laale ng'agenze akabasabira mu mmotoka. Agenda okuyingira disitulikiti y'e Kakumiro naye asanze poliisi esudde emisanvu n'ebalemesa okutuukayo n'ebalagira okuyita awalala kyokka bw'erabye obudde bwa kampeyini buweddeko n'etandika okubaka omutiyaggaasi okusobola okugumbulula abantu abadde bamuwerekera. Kyagulanyi akukulumidde poliisi olw'okumukolako kyayise fujjo. Afande obulade byekola bimenya mateeka. You should be ashamed of yourself. You should be ashamed of those ranks that you have. Wamma ekyokukola mukimanyi. Ku kalulu tebagenda kubeerayo tiyagasi. Eno gy'asinkanidde ne retired Major Matayo Kyaligonza n'amutegeeza nti bo tebamulinaako buzibu. David Tamale yakusakidde eggulu ku Olw'obudde TV. Kale ate ngebula wiiki 3 zokka okulonda kubeewo olunaku olw'enkya olupapula lwa New Vision lukukubidde tooki ku ani akulembedde mu kuvuganya kwa Pulezidenti kwabo 11 abali mu lwokaano. Tukoze okunoonyereza okusinza ku bantu kye balowooza kiyite opinion poll. Okunoonyereza kuno era kulaze ku beesimbyewo ani agenda afuna embavu kati n'oyo afiirwa. Tosubwa kopiyo enkya era eraze wa abeesimbyewo gye basagulira akalulu ojja kulaba ani agenda wa ani aliwa. Ate munaku eziddako tugenda kukutuusaako baani abakulembedde mu bifo bya Parliament
gye beesimbye mu bifo ebimu ku nnusu 2,000 zokka. So nga n'olupapula lwa bukedde lwafulumye edda lwe luno lufaananyi bwe ruti n'omutwe ogwo. Omugagga Mulowooza gwe tukulazeeko nga tutandika bakuleetedde enfaaye etabudde abafamire engeri gye balwanye okumutwala e Nairobi ne bigaana byonna mu ebiri, ate era ne bukedde akulaze okunoonyereza bye kwalaze mu kalulu, ani akulembedde, ani addako n'abalala bwe batyo. Kosa n'abawanguzi ba Gabula Ssekukkulu ate bye ebisomesebwa abayizi abali awaka P1 P2 P3 be balidde empanga n'ebyemizannyo n'amawulire amalala ku nnusu 10. Tugenda kummulamu ate tudde n'agataliiko nfuufu amalala. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu. Mukwano gw'abaana bange mulungi ne ku nsusu z'entondo. Bikolebwa Movit. Foam mattresses offer maximum comfort for a healthy body, durable. It can be found at our dealer shops and agent stores countrywide. Where there's a home, there is a